olwaleero bannankoba-Zambogo ku ssettendekero wa Muteesa I Royal University bakyusizza obukulembeze bwabwe wakati mu kkuba olulayiro eri olukiiko olujja okubeera omuwulize eri ekibiina. Omukolo guno gwetabiddwako omuyima w'ekibiina kya Nkoba-Zambogo Omulangira David Kintu Wassajja, amyuka akulira ssettendekero wa Muteesa I Royal University ng'akiikiriddwa Dr. Stephen Kiggundu, akulira ekitongole ky'amawulire ku BBS Refina Peter Muweesi, bassentebe ba Nkoba-Zambogo okuva mu matendekero ag'enjawulo n'amasomero amalala. Emusabira wano olukiiko olukadde luwaddeyo obuyinza mu mirembe era ssentebe w'olukiiko oluvuddeko aliko alipoota gy'awadde ku ebyo byakoze mu kisanja kyabwe kye bamaze mu bukulembeze. Ssebo Mulangira, bino byonna byenkugambye bye tukoze tuzze nga tubikola ne WhatsApp ono n'abantu be yasembeza abamu badde bamubeera okumpi, era awo yaviirayo n'alaga obwagazi bwe okwesimbawo ku kifo ky'obwassentebe. Era nziza okubuweereza nga ngoberera ensonga ssemasonga katiso zaatukuutira eziyimirizawo obwakabaka obwa Buganda. Mu kwogera kwe omumima w'ekibiina kya Nkoba-Zambogo mu ggwanga Omulangira David Kintu Wassajja ategeezezza nti kiwa essuubi okulaba nga abavubuka beesowoddeyo okwenyigira mu bukulembeze bwa Buganda ku myaka emito ekiraga nti Buganda egenda mu maaso. Tweyanza ku myaka egyo emito gye muliko, naddala mu abeesowoddeyo ne muba nti mwetaba mu nsonga eziggumiza obuwangwa bwaffe ku myaka egyo emito, tubeeyanza. Kyokka ono asabye abalondeddwa okukulembeza obuweereza nga bettanira obwerufu. Tusaba muweereze abantu bonna, abantu ba Ssaabasajja mu bwenkanya, mu butasosola ne mu bwerufu, ate nammwe kibiina kino mukitwale ku mutindo omulala. Omulangira Wassajja yeeyamye okukwasizaako bannankoba-Zambogo ku ssettendekero ono era ng'abasuubizza ettaka okwekulaakulanya. Tweyanza byonna bye mutuuseeko kubanga ate nabyo ndabye ekintu kyanjawulo kubanga ngenze ku mikolo mingi nnyo egy'engeri bw'eti, naye ate mwe mwina engeri gye musensedde nnyo abavubuka. Akulira ekitongole ky'amawulire ku BBS Refina Peter Muweesi ajjukizza abayizi n'abakulembeze abalondeddwa obuteerabira nnono era basoosowaze nnyo olulimi lwabwe. Katonda yatuwa omutwe n'atuwa amagezi n'atuwa obwongo, tutunuulire ebintu ku nsi tubitapute mu ngeri entuufu, baleme kugezaako kututegeerera. Gwe weetegeerere bw'oba olaba ki? Bw'ogenda n'olima ekijjajjaawo oba okoze musango ki? N'atatengekeddwa naye asobola okuwandiika ku social media ate ne bitambula nnyo. Kati gwe omukulembeze omuvubuka owa Ssaabasajja Kabaka, omuntu mulamu, biki by'owandiika, biki by'osoma? Yamyuka akulira ssettendekero ono ng'akiikiriddwa Dr. Kiggundu Stephen yeebazizza Obwakabaka bwa Buganda olw'omusingi gw'obukulembeze gwe bazimbiddemu abavubuka. Ssaabasajja tasobola kubulwa baweereza nga tukyalina abavubuka abato nga bano. Ate ne kalabalaba w'omukolo naye mumulaba engeri gy'akitambuzaamu. Mukama wange y'ensonga lwaki ffe tumanyi nti mu BYC gye twava tuli bagumu nnyo. Bano abajja tubalaba nga bassemujju bano ba Mutaasa nga basobola okuwanirira Obwakabaka. Jacqueline Nantale, BBS Refina, ageesigika. Ate mukadde waffe